Alright, olunaku lw'ejjo Chosen Becky yayanjudde omwami we omupya ng'ovudde kwoli Amiri gwe mumanyi. Naye nkiwa abasinga olunaku lw'ejjo baasiibye boogera ku kwanjula kwa Chosen Becky kubanga kubaddemu so many controversies ever since we baakulangirira. Era buli omu avuddeyo kubanga ayogera ensonga ze ku kwanjula oba ku kwagalana kw'abano ababiri. Waliwo abagamba nze ndi ttiimu Chosen Becky era waliwo abagamba nze ndi ttiimu Amiri oli gwe baakyawa. Kati njagala owulirize emboozi y'abaagalana abeeyanjudde olunaku lw'ejjo. Tambuza video. Social media zatandika Bulaaya singa seneni zaavaako dda. Nga seneni we zitaavaako n'Abebulaaya tebagaggawadde ku YouTube channel. Mujjeeko abantu embeera, abantu bakola content oli n'ateekayo kijanjaalo nga kimera n'akikola ne kibaako views likes and likes. Wano waliwo ebintu bingi musobola okulaga birimu likes. Muve ku bantu batekako embeera. Mwe musokoola abantu ne mbatuuma amannya mwe babaddamu ne mufuuka lutalo. Ne mufuna akayumba k'ebigambo. Ne mufuna mba mufunye omugaati oli kasita abaddamu omugaati guba gulabise. Temwesonyiwa muntu. Omugaati guba gulabise mulina oteekawo embeera omuntu abaddemu. Awo mulya mu ntalo. Kyova olaba omukazi abadde ku posha nga waaka atambula. Buli lunaku alina okutambula. Ebizibu byalina bimumala. Nyina abeera eri mu nsiisira gy'osaana okusaako akabiriiti. Omuwala gw'okuba muto alina future w'omulenzi. Omulenzi gw'ofiirako muto. Gw'oli mu bulamu bwaliizi, oli ku second C. Oli ku punishment ya Katonda laba muli gukokedde ku nsi ne mugulu gwegenda kwokya. Wenna oyogera ng'omupameko. Naye ovuma musiya ofiira ku musiya. Walo yagala kutekema akasolo olina gwe bagenda akasolo. Wadumuuka dolinga ng'empuku ya walumbe zaaya. Wenna olinga gino emyala gye bagogora mu soweji. Olina omuntu wakuyingira gwe. Omwana afuna ate munne n'otandika ending tears. Bayawukanye nga babadde beeyagato byogera. Bamugwidde zibenzi bamukulidde amataka bamuzimbidde amayumba nga bwe temubyogerako. Mwogere ku ebyo. Neno okumanya oli musiru mutoto naneka musiya akola mu simanyi mu business gyoyogerako mu Uganda ekyasinze okutunda kubanga n'omwava asembayo mu nyumba ayinamu ekyo. Omanya abaigomba okugikola ne government gyekola. Oyogera ku produce. Musanyukire nga abantu nga bafunye ebirungi. Nze bona sanyukira Baby Gloria. Obulamu bwange bonna nasanyukira Baby Gloria kuyiga mwayogera ku mwana w'omukazi. Simanyi nga bajjemu olubuto. Simanyi nga bwakoze bwati. Baby Gloria bamusanga ali virgin. Ne bayita n'embuzi. Ne bayita ne test cake. Sibadde sibira banganako. Nagenda okuddamu baraba ko ng'omulenzi yagejja okufa ofindoza baba ne ku social media. Ng'omulenzi yagajja bityanga banyirira batyanga n'omuwala anyirira atya. Yafuna new life. From mommy to daddy to father and lovely. Ari mu new life. Musanyukira abana b'abantu kuba namwe muzadde. Abana bamwe tebajjafuna mikisa. Nga mukolimira buli mwana wa muntu. Ayina omukisa. Mwawala na Amiri Foods wano mwawala na Amiri nga walesewo omukazi. Mugenza tegeera nti omukazi muwulenge. Nga bubayiseeko. Nze omukazi manyindo namubuukirawo. Mubasajja bonna. Mubonna bonna. Noda ku cameraman bawo gwe yaleeta. How comes? Buswavu bwa nabaki. Nsonyi ki gwe zotafuna.
ate noyagala kamera kamala bosika buntu terunja mu kamera luswala obagambe omusajja asobola kumalamu obufumba emyaka 5 yogo wasa okimpatira oyina kyozibikira odduka nga tewali akugoba omubi adduka nga tewali amugoba oyina kyokweka obufumba bw'ekimpatira bwoli mu kuwasa wewasa noja buwulira ojja wasa akasajja kakutemeretemere mu nnyumba ng'okatidde future yonna oba bw'owasa tebulina na bazadde simanyi mwana wani gwokola ebyo mwana wani gwe bazaala gwokola ebyo oyagala okukomberera oba oyagala kukomberera mu public olw'ekira kkomba atya olabika tokkuta wawuukuwuka obusolo olaba oyagala kukombakomba mu bantu ekirondooza bakukomba ku buli kituli ekikuli ku mubiri wawuukuka kyenkana ki omwezi talina mulimu okola mikolo sente ze wandisonze mu bantu n'omukolamu ka bizinesi naaweebwa katibwa nga alina waatudde oyagala kombe mukapa magoberere buli wawunya okugoberere musibe ku lugoye mwesibe ku nviiri ndaba okola mpanvu oyagala kugoberere oba wamunywesa biki ate muloga ebyana by'abendi ne biwumpuguma ne biwunga mwe muli bakazi bakulu mulogaloga ebyo bivubukavubuka ne bibifuula bimawobe nalabye kiri ekikaabira omukazi omukadde omukadda yakulubuka yakubwakubwa dda ne wandabanga ezitagatta ali mukaabira jjajjawe mwe bamututte sanyuka nti owonya oluntu yisa emikono mu maaso gamba nange omponya omugwa bakujjiddewo ekonge mu kkuba ekikongo omukazi alinga okaaba ki okaabira ki mwewadde importance ng'okaabira oyo nfukye okwebaza katonda akuwonyeza olunnabe akuwonyeza ejjini eribadde ligenda okukuttira mu nnyumba baba bookera mu mayumba babookera mu mayumba mubuuza bigayi tebamwokera wano baali tebamwokedde mu motoka bajja kubookya abakazi ababawasa ne mubamanyiira bajja bookya bigayi bamwokera mu motoka awo yali awedde abavubuka muganya okukola ne mugaana okwebalirira n'obalirira abakadde bamwe oyina omukazi yenkana nnyoko maybe ne nnyoko akyalinyirira omukazi alinga jjajjaawo enguli emukutudde misana tukutuku takyayina ndeewalirira mwana wadde ezaala abamu babakutula dde obusuwadda kukaana akasembayo kwe bamukutulira ojja kumukuuta oba ng'ejjinja likuuta ebigere omuveeko bunkumbu oti omukuuta n'ekyenda okijjayo kinubule ate tebawulira abo tebakkuta newomukuuta n'oteekako ekikongoliro tebawulira newoteekayo omugulu va ku mukazi afuluma omutwe gw'omwana wenkana kiggo emitwe 5 miramba gyonna minene oba girena gwe wenkana ki tebepikira mukazi muve ku bakazi omukazi afulumya omutwe gw'omwana gwe wepikira kumana namanya omutwe gw'omwana omutwe gwenkana weekebere mu mpale bawenkana omutwe gw'omwana otegere nti omukazi bamwepikira ate omukazi ntana tasimu omu toddangawo omukazi n'akusula edda luwaliwo agenda n'omuwona sendabira ku amiri obulamu butambula emikisa gyeta byakola bidduka yenna anyirira butambula nga bwe yali abyagala yawona olumbulege era kyemmanyi kati ku amiri foods bakoze pati kebamuwasiza olwaliro keyewasiza balabako aliyo pati akwate baatuyise nze nabide wano ku bukazi obuwasiza abantu nabira kana kawasa kana kalinga kadomo nakafuna wuzu kawasa olwana
luli awo olulinga luma bwe lubeera ku kamera. Kiba nabansibyeko Walukaga. Baba gambe Walukaga baba mujje mu kalulu agenda kufa. Emyaka gyalina nebbanga lyabadde wabadde MP. Era abadde nga se mupinga wakabi. So what? That's life. So what? Zimene message za munsindikire ezintama. Walukaga abadde nga wakabi nga simba kwa parliament. Walukaga abadde nga wamaanyi nga simanyi meya. Era agenda kudambula mu wa moving on. So what? What is it? That's life. Those are normal things. Era bebe bosubira. Tegede. Eba mubisubire nga mu bulamu. Waliwo ebintu ebisubira mu bulamu. Kiringa muntu kufa n'osanyuka oba n'okola kino okuba okufight are normal things. That is the end of life. Even you are going to die. So what? Before figure that is normal things. Mboli avude mukalulu agenda kwetuga. Emyaka gyalina mu bulamu abadde mu bululu. Tombulira naawe. Fe twakowana ddo obululu, fe twabeeta mwata mwadda. Banange mukendeze politics musobole okukola. Nze nakoowa ekigambo politics n'okukiwulira saga rubbish. Mwesibidde mu buddu bwondewooza. Bwalukaga bamugobeeyo abadde